Omusumba Bwebbira Reverend David Ssekiziyivu asabye abakristaayo okukomya ebikolwa ebyokweraguza. Abyogeredde mu kusaba okw'okumusibula okuteekeddwa abakristaayo ab'ekkanisa eya All Saints Kalambi n'okumujagulizaako olunaku olw'abatukuvu bonna mu kkanisa. Omusumba Bwebbira Reverend David Ssekiziyivu asikubatiza abaana bataano wakati nk'okukwatisa ogenda maaso wabula omukyala aloopyebba olw'ebbanga lye bamaze mufumba naye nga tagenda nko waabwe era omusumba n'amunenya. Azira abantu okufa ennyo kwe ku mulwadde bw'Ebola obufuuse namutta mu ggwanga n'asaba abantu okufaayo Katonda gy'abawadde baleme okugiyita emibi. Teriyo mukisa mubi era bwe mubanga mwogera togambanga nti eky'omukisa omubi ekyogo teguliiyo. Katonda tagaba mukisa muki. Abyogedde kkanisa All Saints Kalambi nga kuno kwateekeddwa okumusibula mu bbanga ly'amaze mu buweereza ng'Omusumba Bwebbira n'okujjukira olunaku lw'abatukuvu mu kkanisa. Yeebaza abakristaayo olw'ebbanga ly'amaze mu buweereza era n'abasaba okusigala nga baweereza Katonda. Sirina nno ngeri embatiza ayinza okubeebazaamu kye mba njagala mbakwase Katonda abaddizeewo bonna bwe mutodde ensimbi zammwe amaanyi gammwe. Olw'abakristaayo bamu emidoli mu lumwebaza obuweereza ne bamutonera n'ebirabo. Mungere omubulizi w'ekkanisa All Saints Church Kalambi Jessica Lungusinga lino Godfrey Kato Kalibala okuva kwa Apollo Kivibula yabasabidde abayizi b'ekibiina eky'omusanvu ku Midland Kalambi. We thank you, Lord, for their parents. We thank you, Lord, for their teachers. We thank you, Lord, for those people whom we cannot see who have helped them to reach this day. Omubulizi Kalibala akulembedde okuwulira asabye abazadde okuzaala abaana basobola okulabirira so si ab'okuweereza mu byalo. Akutirira abazadde okufaayo okugunjula abaana baabwe. Ekitegeeza bw'ona omulabirira obulungi, ekitegeeza bw'ona omukuuma obulungi, ekitegeeza bw'ona omusomesa obulungi, ekitegeeza bw'ona ofaayo obulungi, by'obadde oyagala ojja kubikola ki? Ojja kubifuna. Yakulira essomero Saalum Mwasame David ategeezezza nga abasomesa bakoze ogwabwe ogw'okusomesa abaana. Kati UNEB amateeka ketaddewo eteereddewo abo abatasomeseza abaana abeyinudde ntujja kubba PLO naye ffe tetujja kubba PLO abaana baffe basomye. N'abakristaayo bakulembedde kkanisa ya All Saints Kalambi okwetaba mu kusaba okukuza olunaku lw'abatuukirivu olutambulidde ku mulamu ogamba nti okujjukira okwewaayo kwabwe okulaba ng'ekkanisa ekula ekyo bakikoze wakati mu kuloobya ennyimba. Beegatiddwa akabulizi ebyenjawulo era wano Jeni Mary Kigongo yakuliramu okubuulira n'abasaba okwenyigira mu bikolwa ebiweesa Katonda ekitiibwa. Abasabye n'okujja emirimu gya Katonda omuli okuzimba ekkanisa. Okolera omutukuvu, oyo omutukuvu ng'akuŋŋanya tuwobeera omutukuvu olunaku lumu bajja kujaguza nga bwe tujaguza kati abatukuvu abakola ki abaawulula. Obukadde 21 bwetaagibwa okumaliriza ekkanisa eno era abantu bonna bakubirizza okujjumira enteekateeka ez'okuwaayo nga Patrick Ayize bw'alambulula. Kyasigazaawo mutono ng'emmanju wano waliwo bapulasita tulina okuteekako akakomera ku sayidi ne sayidi abantu balina okugwa. Y'omusumba obusumba wa St. Yusuf Buye Kigowe Ntina mulabizi w'ennamirembe Reverend Kanone Mayo Kuwaso akubiriza abavubuka okubeera amalirivu mu buli kye bakola. Abadde mukisa okulembeddwa abavubuka ku kitebe ky'obusumba babeera n'obuvumu nga beekakaba nga beewaayo okuweereza Katonda ate mpozi n'ekirala babeerenga amaaso gaabwe gazibuka. Omukulembeze abavubuka mu Sabbath Nkutubigayaza Patrick Mugasa Bumanyi abadde omubulizi olunaku ng'akubiriza abavubuka okwenyigira mu bukulembeze. Bangi beesamba ekkanisa wabula twagala okubazzaamu amaanyi nti ekkanisa n'obuweereza bwe tulimu bwannakyewa kwewaayo na kumalirira. Akulira abavubuka mu busumba buno Abiyase Ambasisi agambye nti beetaaga emmotoka ya bukadde 4 etuyambeko mu kutambuza emirimu y'ekitongole ky'abavubuka era nga tudduukirya mwenna abali eyo n'abo mu Ssabadinkoni bonna okutwegattako nga tunoonya ssente zinagula emmotoka eno.